Sikapita huko katolenya. Rise media, stopping here. Yeah. Bagafalu ku media oba media yonna? Bagafalu ku media oba media yonna? John Mike, Gambotia, Chineni, Gambotia. Nakuta, oge mazima. Ya okulimba kibi. Nakuta. Anambina baterere. Sima, ya. Ateka somanya wogwa. Ensebe genda kwangwira. Okay, greetings. Good morning, good evening, good afternoon, ladies and gentlemen. Kampala, Uganda, Masaka, Africa and worldwide. Nze Sama Uganda, baganda bange. Embera nga bweri mu kubanga etambula natuuseko dda naye nga protocol observed. Protocol abeera observed, so tuba tulina okufollowinga ensonga nga bwe ziba zirina okuba nga zitambula. So yenze munamwe ddala Sama Uganda enda basaba buli atuuka sooka onsharingire ku video eno ontapingiremu kone mu screen. Olunaku olwaleero tuli luddawa? Tuli mu Kiteeze gwe muganda wange eyakanneeyungako naawe abadde ku mikutu emirala egy'enjawulo. So sinakatuuka natuuse ddako naye nga manye nti protocol tuba tulina okumugoberera. So abantu abaluzinga abantu baabwe mu Kiteeze olunaku olwaleero President ow'eggwanga eyalondebwa owaddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze bulambalamba okubanga ate adduukirira abantu bano. Tatambudde yekka, atambudde ne leader of opposition ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi kw'ossa n'abantu abalala ab'enjawulo webali okubanga ate babudabuda abantu bano okubawa company okubagumya okubalaga nti everything is gonna be fine. So kyekiriwo obudde buno bakadde bange basebo ne banyabo mwenna abali ku Sama Uganda. So embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bweri mu kubanga ate etambulirako ddala abakadde bange. So bwekyo bwekikyali tukyali mu Kiteeze. President essaawa yonna agenda kuba avaayo ate ayogereko n'abantu. So nga bw'omanyi nti President wampisa, so agezezaako okubanga protocol abe amufollowinga obanga bafollowinga ensonga nga bwe ziyina okuba abaganda bange. Oyo yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirerwano. So bwekyo kiri abaganda bange ngezaako okubannyonnyola kubanga abasinga mwakamanya nti nakatuuka nenga nabaddewo. So security y'amaanyi nnyo nga bwe nkiddamu nnyo ddala okutuuka wano ku kampu we babateeredde okubanga ate bababudaabuda. So embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula. Ngenda basaba mu tapingire mu video eno. Bw'obeera ku video ya Sama okola ebintu bibiri, bw'oba tosobola gula data otapinga oba no sharinga nkolera abantu. So bwekityo bwekiri baganda bange. Just President wabeera ne Sama Uganda media bweba eyina okubeera kubanga yiri official okubeera mu maaso ge. So badde yatuusewo dda badde bagamba yes badde wendi nenda bakomplaininga ku live ezimu banange Sama waffe nga tetumulaba nemanya munjagala munjagala just mwekaza. So bwekityo bwekiri abakadde bange. So police nabibyokulinda nga mbagambye ab'enjawulo amagye SWAT, CMY, JAT, CFC, KFC, MCC, RCC zonna zaayibwa eno okubanga ate ziwa abantu obukuumi bwe zitasobola kubawa nga tebannafa. So bwe kiri bakasisi yavaayo n'egamba nkimanyi munjagala nze nkimanyi. So baganda bange KCC so KCC yavaayo emabegaawo n'eraga nti bano abantu beesenza mu ttaka lyabwe naye nga go amazima matuufu gali nti KCC yali erimba. Omanyi KCC
bananze mu nsonyi wenkolera abantu KCC erimu abalimba bangi erimu abafere bangi kubanga KCC ekyo mu mwaka gwa 2015 katika nkonnyonnyole journalist Sama Uganda KCC ekyo kifo kyo omwaka 2015 ekyo kifo kyali kimaze okujjula so baite bakkirizibwa kuddamu kuyowa kasasiro naye olw'obukujjukujju n'olw'okubanga tebagaliza bannayuganda kubanga trust emekkerezo bagana buli kintu kyonna ekivaayo nga kigatta ku munnayuganda gavumenti efuba nnyo okulaba ng'ekinyigereza nga tekisapoti nga tekigenda mu maaso so y'ensonga lwaki ola pulezidenti ono nga nkyabannyonnyola y'ensonga lwaki olaba nti baatuuse abantu okufa ne baluzinga obulamu bwabwe nga KCC yesuddeyo gwa nagamba ate nendaba omu ku baloodi ng'avaayo mbu ng'akaaba kubyapenenze mbu ng'akaaba mbu nga his feel bad so it's so sad so baganda bange eno gavumenti nkiddamu teyagalangako oyo Cliff Wamala katononya oyo muganda waffe Cliff Wamala yali mu kubanga ayogerako ate ne president Cliff Wamala ndowooza yava ku NTV ate naddamu bambi buli watuuka bakuba endoolo buli watuuka bamwaniriza buli tente gyatuukamu baga president taata otuuse taata otuuse so Cliff Wamala yalekulira omulimu gwa NTV najja ate asobola okuba nga yeegatta ku Uganda Red Cross so nze munnamwe ddala kabaka Sama Uganda munnamawulire wa mu top 10 nze ndi mu kubannyonnyola ensonga nga bwe ziri mu kuba ate nga zitambula mbadde nkomyewa obwedda nkunoonya naye munjagala I know guys thank you so much I know you love me nange mbagala so baganda bange mbadde nkyabanyonnyola nti mu mwaka gwa 2010 I know yabanange kamera teziri mu weema nengezeko okubalaga buli gundi gyagendamu ngezeko okuba nga njibalaga bana mubadde ku page kisama watali mubadde wa enga mubadde ku page ki so mu mwaka gwa 2015 KCC banange abebuyikwe batumiddeko nnyo bana ekansooke mbagambe bana emusooka mundeke mbanye muzija kumulamwa basaga okuyomba ennaku zino nakomeza entondo mu mwaka gwa 2015 agogo shasha nawendeka oba nzijeko comment oba mbamyutingi nnyonnyola ensi mu mwaka gwa 2015 KCC yali tekkirizibwa kubanga eyiwa kasasiro mu kiteezi kubanga time ekifo ekyo bakipima time yali eweddeyo okubeera nga wayibwawo kasasiro so baganda bange ne bongera okubanga bayiwayo kasasiro nekyongera okubanga kigenda mu maaso so bwe bapimapima twatunudde ku gundi ku satellite ng'eraga nti KCC yavayo negamba mbu abantu beesenza mu distance ya KCC oba mu kifo kya KCC naye gwe mwena Uganda mpuliriza nawandaba kambuze ekibuuzo KCC nga mugimanyi olaba just ekwata muntu ayina ka business ka mitwalo 2 nemutwala eruzira ng'eyagala miliyoni 2 KCC muganda nga mpuliriza bayinza okwesenza mutaka lyayo nekuleka bayinza okukuba ne bakusiba mayisa ne banoonya bakaddebo ne banoonya ab'ekika ab'emikwano ab'eŋŋanda nabo ne babasiba just nga weesenzeza bwesenza ne bwe bangulirinnye mu kigere ate okumanya bana basajja tebaswala bayina akatimba ke bateekawo nga tewali muntu ayinza kukulosinga katimba ako oshegera nga tewali muntu yenna asobola kukulosinga katimba KCC yateeka ku ttaka lyako naye nze kye nazuula ku bantu bano bannange ensonga eryemu yakucyenjinga gavumenti kubanga ne batugamba nti KCC nti oba palamenti tewali kigenda kuyambibwa kintu kigenda kuyamba munnayuganda kirizo bagaana tekiriwo kubanga bana basajja buli kintu kyonna ekibanga kigenda kuyamba munnayuganda bafuba nnyo okulaba nga bakirinnyamu eggere ne mulaba munga akaaba munga kasasiro ali mu kuyikira gye mbadde kwajukira ennaku zino nze president wa mawulire ga NUP so mbadde nyina okusooka okulondoola ensonga nga bwe ziri so nze ensoosa eri n'ensooka n'endaba embeera nga bwe yali oshegera n'ensooka n'endaba embeera nga bwe yali n'endaba kasasiro n'abantu abamu n'obudde buno bakyawagamidde wansi so nsoose kutunuulira mbeera n'endaba buli kimu nga bwe kiri kuba ate nga ntuuse wano bannange ndi musawo buvunaanyizibwa so nsaba munkwate bulungi bafollowers bange nsaba munkwate bulungi naye oba oyogera nange tomala gampita Sama nga kati ka kibiriiti osooka mpitako his excellence kuba ndi president wa mawulire ge NUP so saga nnyo mumpise mu maaso ba mikwano mbagala nnyo nkimanyi
naye bwe kuba nze nzekka abannyonnyola ebyaddala nze nzekka abannyonnyola ebituufu so mweyongere okunkwata obulungi mpozi mbadde ndiruddawa mbadde nkyabagamba ki so ekikulu kya byonna mu byonna baganda bange tufokasinge ku Kyagulanyi bannabyabufuzi bangi bano baagala KCC bano baagala City Hall bano baagala LC1 bano baagala Member of Parliament naye ekizibu kyonna abo newe tubalonda ekizibu kiri kimu mu 7 ebyaddala mpozi nze Excellence oba nze Honorable kwa Kawempe North nzija sani wasegirinya ajirenga akyaliyo kuba yakolyako ku bantu era n'abagula ambulance bonna bakopa segirinya so baganda bange afokasi yaffe ebeere nnyo kubanga tukyusa eggwanga bano abantu bagenda kujja asiri wakitiibwa abeera mubbi mundeke munneesonyiwe sagala nyombe mutandike mugasa muzizeemu entondozo mbadde mbagamba bano abantu bagenda kujja kuba kati batandise dda okubala obufu batandise dda mugenda balaba mugenda kulaba abakazi abatandise dda okubala obufu mu bitundu ebyenjawulo mugenda kulaba abasajja batandise dda okubala obufu mu bitundu ebyenjawulo naye bannayuganda guno mulundi njagala mwegendereze tuve ku weeve yaliwo njagala mwegendereze abantu president basobola okugamba nti kino kiri bwe kiti ne basituka ne bagamba yes president ekyo kiri bwe kityo tuve ku bannabyabufuzi bakubatiya gasi kamu ne babula nga fate tulina okubeera ku president okubanga tumuprotectinga so nsaba mwegendereze nnyo bane munneesonyiwe temumpita wa kitiibwa bwe mutyo bwe mwanyiiza nga president bamutute mu kooti nga tuliruuka mu kampeyini ne mukola mulimo gwange mbugukasire King Sama banaye kyannuma kale kyannuma sinnalya maze ennaku 3 nsiiba njala president bamulese mu kooti mbadde mbeeranga nalufenyo okola nga president ndaba embeeranga bweri mugukasire King Teresa kamera banange ekyannuma namala kumpi ennaku 4 nga mpulira njagala kaaba mugurusire King really munamawulire wa president really ocho buvuma bompita Kasire King top 10 journalist naye majoga naye alhamdulillah nasigala bala bulabi nabesonyiwa mwabatagula data mwabata sharinga mwabata commentinga kwamba mwagalera okuyomba anenze singa president yanonda kubeera munnamawulire mwenze singa nabesonyiwa dda ate nze munnamawulire nzekka abadde onengana okulya salya ku ssente ya mpuuga ekyo wallahi billah faza mazadai katonda okunzita nze munnamawulire eyagamba sigenda sitejja n'abannabyabufuzi ne ssente n'eŋŋano zirya nze top 10 wa Sama Uganda mbadde ndiroddawa mwewale nnyo bannabyabufuzi bagenda kujja mugenda balaba n'abali abafu abasinga ebyaddala president ansonyiwe naye baalya abasinga baava ku mulamwa namwe sennayomba banange sennayomba yapozi comment mbadde nzijjeeko kimanyi munjagala naate olusi munzijjako so abantu abasinga president woyo mubalagakoko nga bwenyongera okubannyonnyola watugamba tetubeera mu kamera tekuba gisingo kibeera America. Okay, so ambalagako kati enowema I think yesembayo ate ayogerekoko neggwanga so eyo yewema esembayo president jayingiddemu ate aveyo ayogereko eri eggwanga so bwekitibwa kiri budde bwakalutivu natuuka so abaganda bange ambadde ngezako bagamba nti bangi ndowooza mutandise mudeko obwavu obwonnuma
nakola airport pick up government nentekako bibbaasi ate tebiriiwo obwavu obunnoma abantu tebakyajagasa maliwo bbaasi ezitaliiwo era mbayitako ku airport nga batambuza bigere ngamba mwe mumanyi so go amazima tuli bakozi lwakuba obwavu tuka ne butuluma naye nga tuli basajja bakozi so banange mbasaba nyongero basaba bwoba olina omuntu akomawo mu ggwanga bambe mumpe ku mirimu byaddala obwavu bunnuma so twagala nnyo okukola naye gavumenti eno enyigiriza nnyo abantu ne bateeka ku kisenge nti naddala buli muntu avaayo okuba kyakolawo tetwagala ssente yamwe wa musolo tetwagala kubba ssente nga mpooga so gavumenti efuba nnyo okulaba nga enyigiriza omuntu okumutuusa ku kisenge nyina ka airport pickup kange ko nali neeyiyiza ne famire yange negamba katulese bbaasi ate bangamba nti bazizeta ku lwange era baatya ne bagamba wamuna mulio president agenze ku airport tumulemese wallahi newe mutulemesa trust me everything is gonna be fine one day ekyo kyonki babuulira basebo mu basajja mmwe one day everything is gonna be fine so bambi waliwo n'ekirala kati ennaku zino kyende mba nange situula gwe mulaba situula era njagala tuuke mu Uganda empya nga nekyakulabirako nze gyenve waffe mu gete yo Kaleerwe gye nakulira ndi role model abaana bakula ne bagamba mama when I grow up I want to be like Sama oshegera so ffe tuli kyakulabirako tuli bavubuka abali ebyokulabirako ate nga tukulidde mu mbeera enzibu ennyo ate nga gye tuwangaliramu so situula n'ekirala baganda bange bassebo ne bannyabo tulina ennyumba nyina ennyumba wali abantu abanneesiga banaye siri muyaaye mwongere okunneesiga bambi mwongere okunneesiga siri muyaaye wallahi tulina ennyumba eziwedde mu bitundu ebya Ntebe Road n'ebitundu ebirala gwe bwewanga ojja mu ggwanga nga tulina wogenda okusula banga olimu short olimu katayimu katono osobola okuinboxingako nyina ennyumba wali abantu abanneesiga ne bagasa mege gy'omunankyukakyuka so ensonga ezo zikwasaganye gwe ngugamba nti ndimu short time madada namwesonyiwa siri ku bakazi baako nkuba namwe nneesonyiwe nti ng'olimu ka short time osobola okuinboxingako nyina ennyumba eziri full furnished nga gwe kyokola kiri kimu ojja buzinangoyizo nga mulimu buli kimu mulimu ekitanda mufaliso microwave TV fridge amasowaani ebikopo masuka everything so nga kyolina okukola kiri kimu kyakubanga ate ojja nangoyizo n'osobola ate okubanga ofuna ennyumba kasente katono ekisinga obulungi kiri kimu ekisinga obulungi kubanga togenda kulwawo bbanga ddene kubaga amazima ziri a bit expensive mo so kibeera better n'obanga ogenda kumalawo nga nnaku nga 5 working emu zibeera mu dola ate nze dola sizitegeera bulungi naye nga ekiro kiyinza okubeera emitwalo nga 15 ku 16 so wabeerawo abakolerako ku mirimu wabeerawo wifi security ebeera gulugulu then ne parking nayo ebeera nnungi so mbasaba mwongere ate okunneesiga n'okuba nga munsupportinga bambi embeera gye ndimu si nnungi sagala mbalimbe gamazima obwavu bunnuma nzi sinyumirwa bayirewo okujja n'obasaba ddata njagala nnyo nenkola n'oluusi zimbula nga sirina kyakola so bambi mwongere okunneesiga kati ng'olwaleero ebyaddala ndi mwavu omanyi sitya bagamba ndi mwavu ebyaddala ndi mwavu so mwongere okunsupportinga mwongere okusupportinga Sama Uganda Airport Pickup mwongere n'okumpa ku mirimu bannange so ennyumba weeziri ku Ntebe Road kumpi ne airport n'ebitundu ebirala ebyenjawulo so network ndoza badde bagikuttemu so network kansubire nti kati ate etereddemu ko bannange muŋŋambe oba etereddemu kuba president oyo aziremu ate okubanga afuluma president agenda kuba ate abakwasa ebintu abyasobodde okubanga abaleetera gwe muganda wange andaba ku Sama Uganda Media ndi ku Facebook page kokka anytime nja kuba ate ntuuka ku YouTube mu bbanga etali ddene nja kuba ntuuka ku YouTube so president agenda kuba ate
awa abantu bano ebintu byabaleetedde abaganda bange ssebo ne bannyawo. Tuli mu live, omuntu omu ayogere. Chairman, wadde kukusaidia no abakulembeze bati bana tugaziwemu kwa so ofuna ekifaananyi kiri. Bose ekifaananyi kimwambeka mpolampola mu America. Na president agezaako okubanga ate annyonnyola Cliff Wamala ebintu ebireeteddwa. Cliff Wamala ndowooza ye marketing manager simanyi owa Red Cross. Omugezi wa Red Cross. Okay, thank you. No kanza stadiza wana. Okay, Boterev, President, omulungi ali ku Sama Uganda Media President agenda kuba akwa. Banange mudde no wansi n'abakulembeze ba decide emu yokka. Okay, Cliff Wamala yamyuka omwogezi wa Red Cross. Okay, ekyo kitegedde bulungi. And badde my marketing manager naye yamyuka omwogezi wa Red Cross. Mu Uganda yonna Red Cross ekola ku bigwa bitalaze. So Red Cross we mulimu gwekola. Banange saagala mbakube goge mazima. Tugaziwa kubera mumanyi ukimanyi tugaziwa museba. Okay, let's create some space. Amerika wana unabagaziwe n'abamawuli basembere mazima. Pena tuyongere mu. Toke. Bomo kola. Akakwata kasawo kilipa benga. National impact from ezene motoka nnya. Create space town. Creating space. Bulungi nnyo. Anze kambere wana. Iyo ya Kibogwe. Ebaleetedde ne tank mu bagenda okuteeka amazzi. Emmotoka ziri 5 nga nnyingi. Endiupenga ya kabi. Space tubagane mu kululiyetiga space. Space. Okay, Boterev omulungi akyekuumidde ku Sama Uganda President balese emmotoka 5
ez'enku 2 eya tanka n'ez'emmere 2 n'ebikozesebwa ebirala ziri 7. So mbadde ndabye 5 nga tuyibwa kabi. Kale musigale awo. Okuwala okunyinza musigale awe. Temusemenyo President mu wa Bogomo. Okay, muli ku page ya Sama Uganda owakabi top 10. Nze mbaweereza. So ebintu a President amaze okubanga alambula tent zonna. Ate n'ebintu bimaze okuba nga bikwasibwa. So amaze okuba atenga abakwasa ebintu byonna. Motoka ziri 5 ez'enku 2 ez'emmere 2 eya tanka emu. Musemereko ke mabega mugazi mwongere okugazi wamuko mwongere okugazi wamuko gaso muko katono nnyo President omwenze njogera sagala munziremu sagala ne Fred dictator Ojok, what's wrong? You're trying to interpret with me? What happened to Ojok? Go up. In front where? Aya sala mu kamera tateredde. Don't step on me. Obudokoli bwabwe buba bukwata bulungi. Okay. All right. Tuze wano ne president waffe n'abakulembeze ab'enjawulo w'enjega eyagwa wano kati zigenda mu 3. Kitalo ky'abantu abaafiira mu kitundu kino erako 35 n'abalala 28 tebannazuulibwa. Bangi baakosebwa, baafuna obuvune, bangi baafiirwa ebintu byabwe eby'enjawulo. Kyannaku twala omukisa guno okwebaza buli omu byakadduukirira abantu bano. Red Cross yajja wano tebannavaawo, abakulembeze ab'enjawulo bazze nga beetaba mu kaweefube okuyamba abantu bano, abakulembeze abazirelsi, bakansala, bameeya, ababaka n'abantu abalala. Tulaba ebibiina ebya Nakyewa nga bijja okuyamba ku bantu bano n'abantu ab'enjawulo. Tubeebaza era naffe tuyimukiddemu ne tugamba ng'obukulembeze bwa NUP katujje
basobola tulabe kyekigenda mu maaso wano n'okuleeta obuyambi bwe tuleese obuyambi obw'enjawulo kubanga ebyetaago byo bingi. Tuleetaaga emmere, tuleesa amatooke agawerako, tuleeta ttaani z'akawunga eziwerako, tuleese water tank, tuleese sabbuuni kubanga beetaaga okunaaba, okuuza engoye n'ebintu ebirala, tuleese buckets eziwerako, tuleese ebidomola ebiwera, tuleese n'amabaafu, tuleese ne jerrycans, tuleese ne toilet paper awerako, tuleese pads kubanga abakyala bizibu bibavuddemu kibazitowerera, tuleese cooking oil, tuleese enku kubanga batugambye nti beetaagira ddala okufumba, emmere ereetebwa ne beetaaga okufumba n'ebintu ebirala bye tuleese okuyamba ku bantu bano. Kino kye tulina okukola era tusaba abantu abali eyo tusigale nga tudduukirira abantu bano, naye nga bwe tubadduukirira nga bwe tukola kye tusobola okukola, ffe ng'abakulembeze tukyabanja obwenkanya ku lw'abantu bano. Abantu bano tebannafuna bwenkanya. Ekintu kino kyagwawo nga bwe tuzze tukyogera, kino tekyali kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Amabaluwa gaawandiikibwa mu KCCA nga bategeeza nti bannange awantu wano wanaatera okwonooneka wagwire abantu n'okufa baffe. Abaka bafe ab'ekitundu kino, Honorable Muwada, Honorable Naluyima, ensonga eno bagiraisinga ku fulo ya Paalamenti omwaka oguwedde mu Juni 2023 June nga bagamba gavumenti bannaye tudduukirire ensonga eno ey'akasasiro abimbye ayinza okuyitira abantu. Prime Minister n'addamu awo mu ngeri y'okubuzaabuza nga batera okukola. So ensonga eno baagimanyako. So kino tugamba nti si kigwa kitalaze, kino kyo kyalaga. Ekitegeeza buno bwali bulagajjavu obwa gavumenti lw'abantu bano. Abantu bano baagala obwenkanya. Obwenkanya, baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebyabwe, bangi baafuna obuvune. N'abalala n'okuzuulibwa tebannazuulibwa. Ate nga twawulidde nti kaweefube okunoonya abantu abo alinga eyakomye. Baagala obwenkanya. Obwenkanya obwo bubeera butya? Bwa mirundi ebiri. Okusookera ddala, tetunnawulirayo muntu yakakwatibwa, tetunnawulirayo muntu yakakangavulibwa ku lw'ensonga eno, kubanga bwe tugambye nti eno teyali akisidenti, tekyali kigwa kitalaze, kyategeerebwako naye tewali kyakolebwawo. Kati kiba kitegeeza bwali bulagajjavu. Kakati abantu abalagajjalira emirimu gyabwe, buvunaanyizibwa bwabwe nga tetunnalabayo byakwatiddwa. Obwenkanya nnamba emu abantu bano bwe baagala. Obwenkanya obwokubiri, baagala okuliyirirwa. Baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebyabwe. Nga bwe tuzze tukigamba nti toli ssente ziyinza kuzzaawo omuntu afudde, naye kikulu abantu bano ne baliyirirwa, bangi baafiirwa ebyabwe ne bafuna entanda kubanga tebalina wakulaga, tebalina we batandikira. Tebali wano nti kubanga baagala nnyo okubeera mu zikampu zino, nedda, baagala okufunako awalala we balaga. Obwenkanya obwo bwe baagala tuzze tukyogerako, tugenda kiremerako. Bwe tubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mu bifudde byabufuzi. Abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi, lwa bannabyabufuzi, lwa gavumenti obutafaayo. Kyovudde twogera ku nsonga zino ate tetugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwatiisibwa, nti mwogera nnyo mu zikamera, mwogera nnyo mbeera egenda mu maaso. Otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano. Kwekunyigiriza kwe bayitamu. Kakati bo olw'okubanga batiisibwatiisibwa obutwogera, ffe katuboogerere, baagala bwenkanya. Tuzze twogerako ne bannaffe. Kakati Paalamenti baagiyise egenda tuula ggulu
wiiki eno ng'eggwako. Kati ne weebuuza ensonga eziruma abantu zo teziteekeddwako ssira. Naye nti akatukwate obuwumbi tusengule paalamenti egende mu mambuka. Ate nga nabo balina ebizibu byabwe bye tuzze twogererako wano e Kampala. Abantu kye baagala nti bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko. Obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda, prioritization, nti tutegeera ki kye tulina kuteekako nnyo ssira. Tujja twogera ku bintu bino mu paaliyamenti, abo ne bagamba bwebasanyonyi jasi mukubakerere muwakanya gavumenti, naye bwebuzibu bwe tuliko. Prioritization, obutategeera nti kaakati kino kye tulina okuteekako essira ennyo. Kampala n'emiriraano nga mw'otadde ne revenue ebitundu 75 ku buli 100, 75%. Ku GDP yaffe Kampala n'emiriraano eteekako 65%, ebitundu 65 ku buli 100. Kakati nga tugamba nti awo tulina n'okuteeka essira. Abantu abo tubafeeko, weewo n'ebitundu ebirala byonna. Naye tubyogerako si bye baliko, bo nga bajja kukwata obuwumbi 2 bakwate obuwumbi 578 kye twawakanya wali mu paalamenti, naye olw'ennamba ne bakiyisa nti kaakati zino tugenda ziteeka mu musigansimbi akole vaccine. Mwabiwulira ebyo? Okuzannyira mu ssente y'omusolo. N'endala empitirivu ze bakwata nti kaakati zino obuwumbi 553 bawutadde mu Atiak Sugar Factory. Ne we twogerera tewali sukaali yakavaayo. N'ensonga eziruma bannansi ate nga basasula omusolo tezikoleddwako. Singa oba oli awo zikolebwako tetwalibadde wano. So tujja sigala nga twogera ku nsonga zino. Bane tubakubiriza abali eyo, nammwe mugatte amaloboozi gammwe ku nsonga zino. Bino ebintu si just bya bufuzi. Kubanga abantu abafiiriddwa abaabwe abafunye obuzibu abamukukoomolyawo n'ebyobufuzi kati babiriiko nnyo babigoberera n'ebyobufuzi bibanyigiriza. Kakati ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe tuleme gamba nti ebyo tubirekedde Bakyagulanyi Basenyonyi ababaka naki ffenna bitukwatako bitukosa. Kino kituuse wano ekiteezi naye oba oli awo kiyinza n'okutuuka awalala n'obulagajjavu bwa gavumenti. Tulemereko ku nsonga zino, tukozese ekyamaanyi kye tulina ge maloboozi. Singa oba oli awo tuli mu gavumenti bino tebyalibaddewo kubanga ekyokukola tukimanyi. Naye tulemereko. Twagala okwebaza bannamawulire abazze balaga embeera eno. Mwebale kubeerawo, mwebale mutaba mu kifo kino. Tuwulira nti oluusi babakanga muveewo naye mulemeddeko, mulemereewo abantu bategeere ki ekigenda mu maaso. Eggwanga lireme kulowooza bali be bagamba nti abo jasi bannabyabufuzi bongera mu ssupu. Nga sinayita President kambyogereko mu Luzungu. We want to firstly send our condolences to the people in this area, Chitezi, who lost their loved ones. About 35 people have so far been confirmed dead. Many lost their property, their livelihood. Many got injured. About 28 are still unaccounted for. It's a very unfortunate situation. We hear that the efforts to try and establish the whereabouts of the 28 have slowed down. We are saying that should not happen. Let's keep doing all we can because these people want to have closure. So they want to find out where their loved ones are. If they are dead, they're saying, give them to us, we bury them. The most unfortunate situation about this is, this was not an accident. This is not something that was unexpected. This was expected in every sense. Because we did see the letters written by some KCCA officials saying, look, we need to take action on this matter because the garbage is about to give way. Not much was done. Our leaders from this area in Parliament, the Honorable Mwada, the Honorable Naluima, raised this matter in June of last year, 2023, on the floor of Parliament, saying Chitezi is a disaster waiting to happen. As usual, the Prime Minister and her team answered it in a very laissez-faire, but here we are. Garbage has fallen on people and killed them in this day and age, in 2024. It's very unfortunate. These people here
are not in these camps because they want to be here. They are here because they are desperate. They are demanding for justice. And that's what we are here. In addition to giving and extending some help, we have brought some help to be able to assist them in one way or another. We have brought some bunches of matoke, 3 tons of maize flour, we brought a water tank, soap, boxes of soap, several buckets, several jerry cans, basins, jerry cans, toilet paper, cooking oil, firewood, because they need to be able to cook, but also pads, because the women, especially when they get to that time, they need that assistance. We want to appreciate everybody that has extended help. We appreciate Red Cross and everybody else that has done whatever they can to assist these people and deal with the situation. People have been bringing in help. We do appreciate, and so we have come to add to that help as well. But very importantly, these people want to leave these camps, this camp area. They do. What they are demanding for is justice. And that justice is twofold. Number one, they want to see action taken against the negligent government officials. It's coming to 3 weeks now since this disaster did happen, and like we are saying, this was not an accident. It was known about, it was seen coming. But nobody has been held responsible so far. And these people are wondering, don't their lives matter? Does the government not care at all? That's justice number one, which they are demanding for. Justice number two is for them to be compensated. Look, there's no compensation in form of money or whatever that can replace a lost loved one, but it is important. Many had their businesses, had their homes and so on. They have no way of starting life. That's why they are in these camps. For about 3 weeks now, they want to leave. And they're saying, government, do your role. Many of them have told us that they fear to speak on the camera because they have been warned by some government officials, which is very unfortunate. So they are in fear that maybe when they speak out, they might be ejected from these camps or that kind of thing. But we shall speak for them and demand that justice gets to be served in those two categories. For those responsible to be held accountable, and also for these people to be compensated so they can go and start life somewhere else. One of the things we have been talking about is the fact that government does not prioritize at all. Otherwise, these situations will not be happening. They will prioritize things like ROCO, give it 200 billion plus. Somebody comes and hoodwinks government, I'm going to start up a vaccine plant, 578 billion shillings. We protested over this in Parliament, but the numbers overwhelmed and they said, let's give them money. And several other botched up projects. Lubua Hospital, 600 billion shillings, there's nothing to show for it. Atiak Sugar Factory, 553 billion shillings, there's nothing to show for it. And yet people are suffering. And that money being given to these projects is their money. I want to, as I end, encourage you, let's speak out against these injustices. Some of us say we are not concerned about politics, but look, politics will find you at your doorstep. Bad governance will find you at your doorstep. Some of the people that face disasters such as this, many times, either don't follow politics, whatever the case might be, but politics has affected them negatively. So let's all speak out. Let's not leave these things to be spoken out by just the politicians. All of us, religious leaders, cultural leaders, civil society, everybody, let's speak out and condemn this injustice and demand that government takes the action that they should be taking. Mwebale kumpuliriza, manyi mbadde mwagala okuwuliriza abakulembeze bammwe bangi, tubeebaza bakansala, LC1 chairman Ssebo Mukuluzaake, aliko n'obuvune naye agezaako kuyamba abantu. Ssebo tukwebaza, bakansala baffe tubeebaza. Bakansala muyimirireeko, bakansala b'ekitundu kino twala omukisa okubeebaza. Tuleeko mwebale nnyo, tutalekerera abantu bano. Bameeya tubeebaza nnyo, mwebale nnyo nnyini ddala okuyamba abantu baffe. Ababaka ab'ekitundu kino, Honorable Muwada abadde tava wano,
bwonalima atwala awantu wanene ofiso nene nnyo naye tubeebaza olw'obutalekerera abantu bano si buvunaanyizibwa bw'abakulembeze bano naye tubeebaza kubanga bayimusa amaloboozi era bakola ekisoboka kyonna tubeebaliza ddala era tujja sigala ku nsonga zino munzikirize basebo ne bannyabo mpite pulezidenti waffe ayogere gye tuli. Banaye mwetulire basebo ne bannyabo. Abaganda bange ebisinga Uganda waffe Honorable Ssenyonyi yabyogeddeko si bingi nnyo ebyokwogerako olwaleero. Tuzze kubalambulako, kubasaasira, kubakubagiza na kuleetayo ku buyambi obutono bwe tusobola okubaleetera mu mbeera efaanana bwe. Tusaasire tuluddewo, nze nduddewo okujja okubalaba kuba enjega eno we yagwirawo saali mu ggwanga n'abakulembeze abamu nabadde Bulaaya. Olwakomyewo ne ŋŋamba asooke nzije mbalabe. Bwe bankubira essimu ne bantegeeza ekyali kituuse ekiteezi, nakubira oyo kansala Kabunga ne mubuuza kyeyamanizaako mulamu, ne mubuuza Honorable Nsamba mulamu, kubanga bwe babeera ekiteezi. Bwe wadde kyanzaamu amaanyi okumanya nti baali balamu, naye namanya nti mukwano gwange Ajuma Lubosa ye famire ye yonna yali eweddewo, omukyala n'abaana 2. Kati we nnyingidde wano ngenza okulaba ati mukwano gwange Seeka yaali. Musajja wange oyo muganda wange tubadde tukola naye emyaka ndowooza nga 6. Ndi mulunzi naye yenunda omuli enkoko, embwa n'ebirala yabiriisa. So buli ku makya tubeera naye era mbeera mujeregano olumu nti gwe Seeka bafene wange. Naye kinkanze bwe nze wano Seeka abadde ambuzeeko ebbanga lyonna, bwe nze wano ne musanga mu kampu ne bannantegeeza nti naye omukyala n'omwana nabo bafiira mu nnyumba omwo. Kati ate mbadde nambula abasajja kwe kusanga kyali wange n'omuzimbi wange ono bazimba ennyumba yange nga naye ali mu kampu. N'abalala bangi kyali wange gwe bayita Ibula ne Deriki nabo badde mu kampu eno. Bo si nti kasasiro yabasenda naye bo ate ebyaddirira ebimotoka biwetiye bwe yajja ne bigamba bali mu buffer zone, nnyumba ne zikoonebwa nabo ne basibira mu kampu n'ebirala bifaanana bwe bityo. So kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo. Ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omuntu gwokola naye oba abafaanana bwe batyo. So tubasaasira mwenna baganda bange, kino kitukwatako personally. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko naye kyatakaatiriza ti eno teyabadde accident, eno si nsobi nedda. Newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese, nga landslide zibere Butunda, n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenku. Naye eno ensonga ona parliament n'alabula n'agamba bannange abantu b'ekiteezi bali mu buzibu, ekitalo kigenda kugwawo essaawa yonna era nga bwe kyabaddewo. So eno teyabadde nsobi, kyabaddewo kubanga omuntu bwe kyabadde kikwatako oba be kyabadde kikwatako tebaakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssenyonyi bw'agambye teri yaasibiddwa, teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga alina oluganda ku gundi, alina oluganda kwoli, alina oluganda kwoli. Yembeera gye tulimu ng'eggwanga. Biseera bingi nnyo bajja bituuma byabufuzi naye nga abantu bammwe bafa. Kuba ebyobufuzi enfuga gye mufugibwa, enkulembera gye mukulemberwamu yevaako bino n'ebirala bingi nnyo. Tuli wano tuli mu kudiringana kintu ekyabaddewo ekitandibaddewo. Naye ate era kino bwe kitwakisimbako nnyo siira era kijja kgenda kibeere wala ne wala ne wala ne wala. Emyaka mingi mu 2015 baagula ettaka eddundu liika 150 ne bagula ettaka eddala e Kasenge naye era byonna bikomaawo. Wabeerawo biliyoni 4 buli mwaka ez'okumanaginga Kiteezi naye zibulira omwo bwe zityo. Abalina okukola omulimu gwabwe ne batakola.
kyanaku nnyo kino kyabaddewo kituluma nnyo okujja okusaasira obusaasiza abantu si bwe kirina okubeera. Abakulembeze balina okumakinga sure abantu tebafuna buzibu, so si kujja kusaasiranga busaasizi bantu. Tuli wano tubasaasira busaasizi kubanga tetulina buyinza, tetulina maanyi gakola kinakolebwa, si ffe tuli mu buyinza. Abali mu buyinza omulimu gwabwe kwekumira mu buyinza na kunyagulula ggwanga. Tubaddeeyo ate nga tobanenya abakyala balaajana abamu bakomplaininga balala batunyiigira bagamba Bobi Wine twakulonda nga president, gwe president lwaki tolina kyokozeewo, ate nga batuufu. Naye abali mu buyinza sente banyagulanyagulule. Omwami omu awo akyogeddeko, infact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya. Abantu abasinga muli wano lwakuba temulina bimutya, naye tuteekawo pressure gye tusobola okulaba nti abantu abakwatibwako bakola ekintu ekituufu. Si nti sente teziriwo baganda bange, sente weeziri ezibbibwa buli lunaku n'endala ezibeerawo nga tebalina kyazikozesa. Olunaku lwaleero paliamenti bali mugitwala etula mu bitundu ebyenjawulo, bagitwala Gulu, bagiveyo bagitwala e Masaka. Buli lutuula ebilioni 5 lwegenda okutuula e Masaka, olutuula olwo lumu bilioni 5. Bilioni 5 ezo bw'oba ozibazebaze mu kubala okw'amangu, buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti olutuula luleme kutuula Masaka, lugende lutuule mu paliamenti. Kuba ezo sente mwasasula dda, paliamenti weeri, ababaka amafuta bagayina n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebilioni ezo 5 bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 n'agenda naye tebagenda kikola, tebagenda kikola kuba n'okubeerawo kwammwe wano nagwo mulimu gye bali. Mwalabako ka vidiyo abamu ng'omukyala agamba ate olowooza covid oba enjala bw'eba egudde oba amataba gaba gagudde tekitukola bubi kubanga tubbiramu, era ne buno obuzibu bwaguddewo waliwo abali mu kubbiramu. Kati eyo embeera eriwo. Bwe tubyogerako bino baganda bange saagala mbiyite byabufuzi, buli omu kimukwatako. Kyembadde nsaba bannaffe be twogeddeko nabeeyo nti ffe ng'abakulembeze bwe mwalonda newankubadde tetulina buyinza, omulimu gwaffe gwe tulina kati gwa kuteekawo pressure, okuteekawo omuliro, okumakinga sure abo abalina okukola omulimu ogwo bakola ekituufu. Bakola ekituufu mujja kuva mu mbeera eno musobola n'ogivaamu leero oba enkya. Ne bwe baba tebakoze kituufu temukuba mu ngalo. Baba tebakoze kituufu musobola okumalawo wano omwaka. Tubadde twogerako ne Honorable Ssenyonyi, omu ku kaweefube gwe twagala okusaawo. Ttiimu yaffe egenda kuwaaba omusango mu kkooti. So bwe baba baayobya omusango mu kkooti mubeegatteko, mubawe support kuba bye twogera tetwagala. Kyangu nnyo okugamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi, abo ba Ssenyonyi bali mu byabufuzi. So bwe muba temuyimiridde naffe okulaga eggwanga n'ensi yonna nti ensonga gye tuliko ntuufu, tuba tetulina maanyi. So amaanyi gaffe gali mu mmwe. Bwabaawo kaweefube yonna yonna muyambe mwe mutumbule mutwale maaso. Ekirala ekisembayo bantegeeza tebakkiriza bannamawulire muno. Yes, tumanyi nti abantu balina okubeera ne privacy yaabwe. N'ekyo kino kye ngambye omukyalo omuwawo nti tebaagala bino ebigenda mu maaso birabwe ensi yonna. Kati mwe mulimu gwammwe okulabisa embeera eriwo. Bwe munalabisa embeera eriwo kijja kulaga ensi gy'abantu abalina okukola omulimu gwabwe tebagukoze. Kitegeeza kijja bawa pressure bakole kye balina okukola. Tusobola basaasira busaasizi, tusobola baddukirira n'obuntu obutonotono, naye nga si bwe kirina okubeera. Sente weeziri ezirina obbajja mu mbeera eno, sente weeziri ezirina obbaliyirira, sente weeziri ezirina obbalrelocatinga muba mulina okurelocatingibwa. Sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo. Buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program, bagenze kulaba amawanga amalala ago gamanaginga gatya kasasiro. Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera, ye ghetto esinga mu Africa. Nabo basula kasasiro. Mwali muliddeko nti kasasiro abisa abantu. Amawanga gatwetoolodde gonna gabeera ne kasasiro. Naye okuggyako ng'abo abali mu buyinza bakoze ekituufu ekirina okukolebwa ate nga nakyo weekiri
ebirowoozo bingi bireeteddwa okutereeza embeera eno naye paka nga mu abantu mutadde akazito kwabo ababatwala ekisemberayo ddala bannange kino sikibakweka ekizibu kya Uganda ye Museveni kubanga ne bwe muvaayo nga mwekalakasa olw'abali b'enguzi olw'abadde ssente z'omuli w'omusolo ate mwe basiba singa abantu bavaayo ne beekyanga olw'embeera ya kiteezi era mwe basiba ababbi ne babakuuma kyovola ffe twagala mujjako ne babbi banne sobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga ekyo nga tekinabaawo basebo ne banyabu njagala obasaba nti nammwe mulina okwebereramu bino temubirekera bakulembeze bokka nammwe mbateeke under pressure ekituufu kikolebwe banange tubasaasira nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe abaafiiriddwa ebintu byabwe tuyimiridde nammwe nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange tukomye embeera y'okujja ngobasaasira ne tuddayo ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala tubasaasire nnyo bamaama ne tusaba omukama abagumye naffe nga bwe tukola kye tusobola okukola abakulembeze bannaffe banaabatuukamu mukoperatinge nabo mukolagane nabo mwebale nnyo mwebale ddala ebyoluzungu jjobero byabyogedde Yes. Buterevu gwe akyali nange ku Sama Uganda Media Facebook page koka wensinzira okubagamba weereza ne YouTube anytime ngenda kuba nzija ku YouTube wenfunire essimu anytime nzija ku YouTube kuba ebeera ne network ennungi so kyekyo baganda bange. Ladies and gentlemen, we are here to show solidarity, to stand with you, the people of Chitezi. We didn't come immediately when this tragedy happened because I and other leaders were out of the country. When we came back, we thought it was important to come, stand with you in this situation and also bring some relief. But also to emphasize to you that this is not an accident. This was an act of negligence. Somebody did not do their job. Why? It's not explained. Why are they not under arrest? Why are they not fired? Probably because they're somebody's relative, somebody powerful, and therefore they can neglect their work and get away with it with impunity. I met so many people that I know, some of them very close friends, that are stuck in this camp. We stand with them. Many questions have come of compensation, of assistance, especially to our people that are destitute now. We said to them that until the right thing is done, that's when they'll get relief. It's not that there's no money. The 20 billion, the government, when our teams reach out to you, you'll join with them and we'll do this together. Thank you very much. Muluzungu tebibera bingi.